Telefina amachago nakore programu ekyali sumulula twatanise saa zabaddemu zigenda kuwera 3 nga tukyali wano twabategeezezza nti olunaku olwaleero lunaku lwa matikkira era ng'emikolo emikulu giri Kibuli we tugenda okubeera. Kale musajja wa Kabaka Bbirimuye yatuuseyo dda e Kibuli mu ddakiika zino Mwami Bbirimuye njagala osooka otusiigire ku mbeera nga bw'eri essaawa zino n'abagenda okuba nga bajja e Kibuli basobole okuba nga bagitegeera. Wasiza otya? Good morning. Wow, munange Saimo ali ku BBS Telefina nkulamusizaako nnyo, mbebaza okugikeererako okugyekuumirako buli kiseera na kaakano abadde batugobera mu pulogulaamu eyo eyasumulula. Musajja wa Kabaka Bbirimuye Matovu munnakalungo w'ensonga nakedde dda ndi wano ku lusozi Kibuli ewagenda okuba emikolo egy'entikko egy'amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka emyaka 32 bukya atuula ku Namulondo y'abajjajjaabe n'alamula Obuganda. Embeera eri wano embeera nzikakkamu ddala weewaawo nga ya ssanyu, naye kigenda mu maaso abantu ba Ssaabasajja Kabaka bo bakedde okujja ku lusozi Kibuli, naye nga embeera okusigira ekifaananyi buli kimu kigenda mu maaso. Olaba nga abateesiteesi bateekateeka buli kimu, olaba nga kitambula nga bwe kirina okubeera. Abantu bataddewo ebintu ebitundibwa wano naddala ebyeddiini ey'Obusiraamu n'ebyo ebyekwanya ku Bwakabaka bwa Buganda. Embeera nzikakamu ddala era obudde bulungi. Abantu weewaawo babakoodde okutandika okujja ku ssaawa 6, naye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakeeredde ddala okujja. Era bwe mba wakuseseetula mu bigere n'ensembera wano ndabawo basajja ba Kabaka abakedde ku lusozi Kibuli. Ssebo nsanyusa okukulabako. Omunange ssebo. Erinnya ly'omukulu. Nze Kikomeko Musa ni mwami wa Ssaabasajja Kabaka w'eggombolola y'e Bukomero. Sooka otolere ku bantu salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weewaawo ng'okedde nnyo embuga nankubadde oli mwami wa Kabaka. Bw'okeera ku mbuga ofuna ebirungi byonna bw'obisookerwamu. Weewaawo. Ssebo. Kaakati ku lwa bannabukomero. Ssebo. Nja nsaba oyagalize abantu ba Ssaabasajja Kabaka amatikkira amalungi. Neyanza nnyo ssebo neyanza egyo. Okusooka njozaayoza nnyo nnyinimu ayibeene olw'okutuuka ku matikkira g'emyaka 32. Era tumwebaza nnyo ffe ng'ab'omulembe omutebi okuba nti atukozemu omulimu omulungi. Kisookera ddala beene alwanyisa nnyo obutamanya ekyo tukyagadde nnyo ab'omulembe guno. Beene akubiriza nnyo abantu kwekubira mu mbeera ennungi eri yakulwala. Ajjanjabye endwadde, amalwaliro agazimbye n'amasomero agazimbye. Kati abantu abaagaliza bulamu. Ekintu ekyo kitukoze bulungi nnyo ffe ng'abantu ba Kabaka abawangalya wansi otandikirako. Abatannajja Kibuli obagamba kisawo. Abantu abatannajja Kibuli mbagamba naye mujje, ekintu kyakabi nnyo mujje. Nkowola abantu b'Essingo, ab'e Mawokota, aba buli magombola, abakulu b'amagombola ne mujje n'abantu bammwe mujje bangi tubeerewo tubugirize empologoma. Weewaawo. Ali ku BBS Telefina abantu ba Ssaabasajja Kabaka era ndi ne musajja mukulu wano. Ssebo nsaba obuze kubatwala n'abatuuliriza. Erinnya Sserunjo Gyesawo, omyuka w'eggombolola Bukomero Mituba 3. Era omwami w'eggombolola yava okwogera gw'emmyuka. Era tuyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka nga ffe aba Bukomero Mituba 3 kiteesa Ssingo okubeera nga atulamudde bulungi nnyo emyaka 32. Era enkulaakulana Buganda gyetuuseeko tugyebaliza ddala nga tukulembeddwamu mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ebintu byonna bitambudde bulungi emyaka 32 wadde mubaamu okusoomoozebwa ebimu, naye Ssaabasajja Kabaka nga waatukubiriza nti tugwerenga Buganda tugizza ku ntikko, tuli beeteefuteefu okukola n'obuteebalira tusobole okuba nga nnyaffe Buganda tugizza ku ntikko. Era nkubiriza abantu aba Bukomero Kiteesa n'ab'amagombolola bonna ng'ate era ssebo nze mukubiriza omumyuka w'abakubiriza w'ab'amagombolola mu ssaza Ssingo Sserunjo Gyesawo. Mbakubiriza bonna bajje Kasozi Ekibuli
tusobole okuba nga tugenda kubugiriza empalabwa ng'etuuse ku myaka 32 ng'etudde ku ntebe y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Ebyo byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ali ku BBS Terefayina nsaba tuseseetule ku bigere mu kiseera kino tusembere ewali enteekateeka. Tusanze musajja mukulu Ssebo nsanyusa okusinkana. Ssebo erinnya lyo oli butereevu ku BBS Terefayina? Erinnya eryange nze Musoke Matovu Petero. Owengabi mukadde wange. Ssebo. Ssebo obuweereza ogwani? Obuweereza wange ndi Mutongole. Omutala kyogwo? Kawempe asooka ekyalo Kiza Zone. Gombola Kawempe Mutuba 5. Kakati ng'oli mu kamera ya Kabaka. Obubaka ki bw'otuusa eri bannakyadonda ab'e Kawempe? Obubaka bwentuusa eri bannakyadonda e Kawempe, twebaza Omukama Katonda eyatonda Obuganda nebuwa okwagala n'okussa ekimu. Era tusabira beene ayongere okumuwa emyaka emingi n'obuwangaazi asobole okulamula Buganda. Ate ekyenkizo kye nnina tikitange Bukenya Kalolwanga ye musajja eyasambanga omupiira ne Ssekabaka Muteesa ebamunanika. Era omulangira oyo Mutebi bajjanga eka nga bakimye ekitaffe emmotoka Rolls mu baatambuliranga. Kakati mu buweereza obwo ndi munnono era ndi muwuufu era kitange yali Mutongole mu myaka gya 5 nange nga 15 Agusto 2015 ne bampa obutongole. Kitegeeza ni munnono. Yesebo kankwerekereza neyanzegese. Oli ku BBS Terefayina naye mu kiseera kino mukkirize nsooke nzireko mu studios za BBS Terefayina. Tujja kubanga tubawa buli kiseera kyekigenda mu maaso kubanga enteekateeka zikyagenda mu maaso. Tuli ku lusozi Kibuli. Katubagalize okwekumira ku BBS Terefayina n'amatikira amalungi. Kale tweyanzeege enteekateeka bwe ziri mu kibintu ze tugenda kukulekera buli kimu nga kigenda okubanga kitambula olunaku olwaleero. Weewaawo abantu ogenda bbanga obongerayo naye nga nze ebyange nazze nabyo. Ogenda Kalamba. Tugenda ndoza Kibuli mulabye obunene. Tosaa kuva mu mikolo n'omutambula ate n'odda ewaka. Waliwo abadde agamba mbu ekika kyo omulimu gwe kikola ate kati gwe bw'obadde otegeeza weewuwo nti nno togenda kudda paka Lwakubiri ate oyogedde ekika kirala. Ne bagamba amazaalibwa amatikkira g'ogambe ga myaka 26 ng'ate ga myaka 32. Bannaye omusajja bw'aba alimba omuleka n'akola ki? Ala abakazi mwekala okulimbula olaba omuntu ng'akulimba gwe muleke omulimbulule ng'akomyewo. Gwe komawo ne marking guide waŋŋambye 25 giri 32. Waŋŋambye mu lubiri mwabadde Kibuli kakati gwe obadde wagenze ku matikkira gani obadde wagenze kutikkirani? Naye nnyabula nkugoberera.